Yes, okay, tugenda maaso ate nate okuva mu Platinum Films Incorporated. Entandikwa film egenda maaso ate nate era tulina kulekanirwa kunyumiza bunyumiriza. Kaakati bannaffe bitutandise nabo. Ngera bw'omanyi Katonda w'oku nsi enkola ye bw'eba. Katonda ono omujweteke yagenda n'ajja nga naye kennyini aliko kibookoze. Era ne bamugamba okujja ku nsi kuno kwaliko ebintu byalina okulekani ayiga. Naye ate yatandika okulekani abonyaabonya abantu. Kati azuukusa n'abafu. Kyobola bagamba ni woba onoonya amaanyi ga Mukama Katonda olina okwetegereza ennyo. Oluusi weesanga ng'ebyo omulabe byasobola okukola ng'ageegenyeza ddala ebya Katonda. Kati ku maanyi g'alina azuukusa abafu ne batandika omugoberera. Ye n'agenda maaso n'ebikolwa bye eby'effujjo. Ekyatandika butandise genda maaso the terror returns ate nate patu gitandise ya Katonda w'oku nsi. Abo babajje gye ligenda liwera. Kyova olaba abantu muyinza okubeera awo ne muga ekyalo kino kikulemberwa bantu kikula ki. Nga ssentebe yakulira eby'emisambwa. Ate ogenda okwetegereza abagoberezi nga balina emitala gye baali bafiira nga neera abaayo babamanyi nti baali bafune badde engulu. Platinum Films Incorporated ekyatandika butandise genda maaso ate nate tukutuusizzaako patu mu bulambalamba era tulina kulekanira osubwa entandikwa omuli Kibirige Mustafa. Tutandika butandise genda maaso Musi Shafik. Entandikwa ya firimu egenda maaso The Terror Returns Jamil Junior. Toyina kusubwa Hawa Neya. Ekyali kunyanjula egenda maaso Sekanjako Patrick Kusikurene. Ng'akwereza Katonda w'oku nsi Suzana Nyangomba. Batugamba ni Shaloni Namukwaya. Etandika butandise Nanyanzi Madina. Nga ne tugenda mulako mu firimu efene etandika. Bagamba ni Mwezi Layton nga ne Kusikurene kwali. Entandikwa egenda maaso Shalom Godwin. Ivan James a Gladstone movie ekyali kunyanjula egenda maaso ate nate abo nutandika butandise ekitundu ekyokubiri ekya Katonda w'oku nsi The Terror Returns. Twaga tulaba omukozi w'effujjo ono jjukira tukoma okulaba mu kitundu ekisooka omufu yali atabukidde omuziisi naye omuziisi yatuuka naye kati onjagaza ki? Ekikoyo onjagaza ki? Lwaki nagamba okwata abakazi n'ekikoyo? Kaakati Kigoyo yali yafa naye nga tannafa yalinga alepinga bwe akaze mwekali ne mu bufu bwe Kigoyo ye Kigoyo kale obedde ombonyaabonyeza ki? Kigoyo babadde bamutwala okumuziika oba badde bamutwala omuziika we basangira Katonda w'oku nsi kati najja atabukiro n'amutwala omuziika kati emugayitawo musajja atugaba badde adduka Kigoyo azitowa Kigoyo ndowooza Kigoyo kibeerawo ng'ekigoyogo era munaye nga beetikka Kigoyo nga bamwolekeza Kigoyo kati aba agenda nga munne tamusinkana yamugana mbadde nkyanoonya omuntu ono tumuziise tutya yamugana nina wowe obadde ki? Kigoyo naawe omanyi muzibu. Kigoyo erabika yafa kukwata abakazi yalinga alepinga abakyala era Kigoyo najja agwa ku kizibu ekyamuviirako okufa. Kali balina omwanguya bano baali balina omutwalo omuziika Kigoyo talina kuziikibwa ng'abalala naye Kigoyo abadde atabuse yangwa tumuziike wano tetujja kumuziika ku kijja kyewaabwe funa kye tulina okukola tumuziika ano mu ngeri yanguwa tube nga tuvaawo. Ekyatandika butandise firimu yaffe egenda maaso ate nate bannaffe nga batandika kusima Kigoyo bagenda muziika naye Kigoyo bamuziika si weewaabwe bano basaze baziike Kigoyo wano awayanguwa. Tutandika butandisi part to The Terror Return ya firimu eno egenda maaso ate nate soko jimbe lete enkumbi gwe byoliko Kigoyo ojja kusima entaana ennyimpi Kigoyo addire wano Kigoyo tulina omuziika mu ntaana nga mujjaamu n'embuluusi
bannaffe nga basima Kigoyo waaja we basimye efirimu egenda maaso ate nate kati gwe babadde balina okuleka ni bagenda okumuziika mu ssanduuke ebyasanduuke babyerabidde kubanga kaakati Kigoyo ekinu kyafuuse ekya Kigoyo kyo kifuukidde ddala ekirala kyennyini afuuse ekyetere Kigoyo afuuse ekyetere ekyo kye tutajja kuddako sima kumbe bagenda maaso n'okusima waliwo alengera bo tebannalaba ni waliwo abalaba nga basima kumbe abamu ku b'amaanyi ab'amaanyi ba Katonda w'oku nsi gwe sooka olabe gw'osimira gwe basimira yazedde engulu n'Ekigoyo twagaza ki ogenda okwetegereza ne Katonda w'oku nsi najja era yabagwako oyo buli wakugwako olaba abonyaabonya batannamuvuma n'abonyaabonya abatalina kye bamugambye n'abonyaabonya bamulabikidde obulala kaakati lwaki mukoze ekikolwa ekyo kuno kwe muziika abafu kwammwe ye nannyini nsi sebo n'okuziikako muyina osooka omugamba maama nnyabo balina amaanyi aga buli kala era ogenda okwetegereza ekyaddirira yo gwe firimu yiyo kuwulira mbuzi ekekema ozanya n'okuzanya ono Katonda w'oku nsi ye kyasobola okukola kwe kulabika nti obudde abugubya yitawugire babafudde ki abantu bano njagala olabe efirimu egenda maaso abantu bano bafuuliddwa ki kaakati munaye bwe tuveeyo ne tujja tudda erudda waliwo okuba ng'alinga azze obuzza engulu ye musajja mukulu oli gwe twalengera ku mulundi guli ng'atwalibwa era n'abaako waateekebwa okulindirira akaseera ke konna akaseera konna kaalindirira situmanyi naye essaawa eno tumulengera ng'alinga ava mu bafu omanyi omuntu ng'alinga asimattuse emagombe si kunsa ono alinga asimattuse emagombe n'alyoka yeetegereza engeri yennyini naye kennyini gy'atunula alinga eyeerabiddwa efirimu egenda maaso ekyatandika butandisi pattu gye tulaba nate nga bulijjo nagambe emiyinza enkwereza tulaba Katonda w'oku nsi kitundu ekyokubiri The Terror Returns yatunula eruuyi n'atunula n'eruuyi alina engeri y'omudaali mu kifuba ogutali gwa bulijjo kyava atambula ng'adda muli yatambula ng'adda muli tugenda maaso musajja mukulu yatambula dda muli amaaso kennyini engeri gy'atunulamu ati kyekango kyennyini omanye ekyekango kyennyini yengeri gy'atunulamu essaawa eyo njagala olabe ng'akwata kubo kweyongerayo kumbe waliwo afuluma mitala itawo lwaki weebakaawo
kumbe blo yebaka wabawe bimujira yitawo ekintu kyafunyere kibadde kyabwenkanya kwegade kibadde nga kitegerekeka okulengera nga alinga ava mu tosi kitegeeza ki azuukusa ali wano kabalaza ebiseera ebisinga ebirooto bino bijjanga ekintu ky'ogamba nti kyazze nga kirooto naye ne wabaawo ekintu ekijja nga kirina kye kikulaga ekirooto omuvubuka ono kyabaddemu kitegeeza ki kale bamugamba okwebaka munda tayagala munnaye ng'akwata kasawo ke naye yonna gye yabulira emyaka emingi gye yamala nga abuze n'okudda kwe wakyaliwo akabuuza munnange musajja mukulu yabadde aki ng'akwata kubo ng'ayingira munda mu nju bw'ayingira mu nju yabadde tannayingira mu nju okuva le baamuleeta oba okuva le baamuleese kyava ateeka wali ensawo kyonna ekiri mu nsawo situmanyi erudda waaliwo engeri ya kalinga kalediyo naye kakadde kalediyo kakadde bulala kalediyo kano ku bukadde bwako efirimu egenda maaso mukyala kwe kutereeza tereeza omulangira wange ngo ono naye ng'akomawo munda mwana omugamba kuyingira tayagala ono naye kwe kuyingira ne yeezingazinga wali obaddeko mu mbeera ng'olugoye lwo olw'okumubiri ye bulangiti bwe butuuka obw'ekiro busingizi w'olina okwebaka ng'atereeza bulungi nnyo asobole okugenda maaso n'okuleka nti awujjaala ne bali tubalabye bagenda maaso n'okwebaka kati saawa y'ekiro eyo ebeera ya bunnyogovu nnyo bulala naye yawujjaala bw'atyo naabu soka awujjaala modula eyo okwogera kwe kutono kubanga ne we twatandikira yali akwate kuba okudda ng'ayagala kuleka ndi abeera ne maama we yenna eyamulonda kati omukyalo ono yeebuuza embeera za bba n'ekitanda kino bakyeze bayite ntindi kwegala tebali ku kitanda naye bali ku ntindi ng'asooka ajjamu emisitookisi gye ali awo omusajja wattu wakuŋŋaanya bukuŋŋaanya naye tawera bulungi ali awo bw'atyo munnange nga beebaka ekireeta akatanda okuba akatini kwegamba abantu buteewa nnyo sipeesi ge makulu g'akatanda akatono munaye budde nga buyita budde nga bwetooloola naye nga ku sayidi endala nga tulengera ate waliwo atuuka ajja atambulanga abambejja beebuziba mu budde obw'ekiro mu kulengera ajja yeemoola bwe yeenyoola bwe yeetiga bwe yeekiribenda ali wano yeekyolinga bwekyolinzi tategeerekeka munnange bamukolereza emimuli mwana muwala ng'akwata ekkubo ne bano bennyini abakolereza emimuli bonna baatemye edda sipeeya enfirimu egenda mu maaso olwo yabadde yeebase kwe kutambula n'ayitawo ate ye n'alyoka agenda okwetegereza ng'alaba omuntu ajja gwe twalengedde ajja y'ekyolinga obw'ekyolinzi bw'atuuka tukomye okulaba mutaka nga yeebase kani ng'agenda okwetegereza bannange owedde oli eyo nange nga ndi eno musajja mukulu naye ng'ayongera yeetegereza
kumbe mwana mola yazze amazeeko. Yazze ng'amujjiridde. N'alyoka atandika ekikolwa ekyaweeweeta. Ekikolwa ekyaweeweeta ono naye teyakaayanamu. So nga ekikola kino amenvu baali bagamba ga binyonyi. Lengerayo mwana mulenzi teyagaana muwadde. Kyova olaba ebintu ebimu byakwegendereza naye ng'omuwala bwe tulaba gwali naye ali mu kirooto. Ebirooto bizibu nnyo, buli olaba okunyumirwa okwo mu kirooto manya mu byaddala miranga. Kaakati yali mu kirooto ng'anyumirwa naye ng'ekiddako ebintu by'ekirooto bizibu nnyo, olootera ddala ng'olaba oli kwalaali nga siwaliimu halaamu yenna. Era mwana mola n'alyoka asembera byonna omulenzi yakkiriza abaali baagaana amenvu. Laba waatandikidde awo. Katonda watu yakuba omulanga. Efirimu egenda maaso, agenda okuzza amaaso. Ebintu by'ebirooto we kitandika si we kifundikira. Eyatandise ng'olaba osamba piki ogenda okutuuka gy'olaga nga gogolo yakusindika. Ng'olaba gogolo yennyini. Efirimu egenda maaso. Ng'alengera omuwala amwenya. Omuwala ng'amumwenyeza. N'atema. Wuli! N'akulukuta. Munnange bwe tuveeyo ne tujja tudda erudda. Olwo olunaku olwaddirira ne tudda ewa Katonda w'okubonyaabonya. Ye Katonda w'oku nsi ataliimu ssanyu lyonna era nga lwatuuka abaawo miranga gyokka. Ye musajja mukulu ono, ye buli lunaku olukya akeera kutambula. Tulengera ne ku bantu baatambula nabo kwe kuli omuwala eyajjidde mwana mulenzi oli mu birooto era n'alaba ng'amwegattako. Ekikolwa kino eky'okwegattako mu birooto mu nsi ey'okulaba eno kitegeeza ki? Katonda w'oku nsi yuuyo. Neno ne Katonda buddeeya naye aba muzibu. Bwe tonnayiwoyiwa oli awo ayombayomba nnyo, wa busungusungu, wa kasunguyira. Naye ng'ajjuka naye twamulaba nga yeegayirira, ng'ayagala okusonyiyibwa, nga bamutaddeko ki? Kibooko. Efirimu egenda maaso, abonyaabonyeza abantu oyo. Gwolaba basitula musitule jangu. Kati ate nga Katonda yalina ositula, ne Katonda nno gwe basitula naye aba muzibu. Ayina kanyama we. Yoyo kanyama we. Ayina ne bodyguard. Alina ab'amaanyi abatuddemu amaanyi ag'enjawulo. Baabo. Kaakano nno ne batuuka wano. Sajja mukulu n'alyoka yeetegereza. Gwe. Abadde ayagala kuba. Abadde ayagala kuba. Ne bayitawo. Ne babaako we bayingira. Bazibu. Baabo. Ne beeyokya akasiko. Ne beeyokya akasiko. Bano baasigala bali wano. Katonda watu. N'abaweereza ba Katonda w'oku nsi bali mu buzibu bambi. Kaakano munne bwe tuddira ku sayidi y'abannaffe. Bonno baakazuukuka. Eri Katonda w'oku nsi yakedde dda kutigomya bantu. Yakedde dda kutigomya bantu bali mu mitigomo.
Munange mukyala nga avaayo mu buliri era yange yasuze okusula yasuze basula mwami nga mussaako bulangiti agimuzaako bulangiti bakazuuka beesulira eno mu kayumba kaabwe manyi buli muntu yenna waali walabira enjuba n'omwezi nyumba ya ttaka bulangiti yennene baagula nozetali ya kitanda ekyo bwegwa mu ttaka. Tugenda maaso ne firimu yaffe eno. Mukyala azuukuse agende maaso n'okukola munange enteekateeka ez'olunaku nga we zinaaba kuba entegeka y'ewaka yonna etandikira ku bakyala abo. Olwo nno munange ne tujja tudda erudda. Waliwo abali eno abeesunaasuna. Toneeza nki ekisamya obulamu bwo. Bane mwana gwe kyonkoze. Kyokka ano simanyi nakumanya nadde endowooza waliwo n'ebisaanya wano tewabadde. Wano tewabadde. Omukyala gwe tulengera weetegereze nnyo omukyala ono. Agenda maaso ekikola kye balimu tulaba bali mukwano omuzibu. Kale nno yasanyuka nnyo omukyala ye yeebaza. So nga nsangi zino abaami be beebaza omukyala bw'ajja okukolako gwe weebaza. Kaakati baba bakyebaza ogenda okwetegereza ne wabaawo ayitawo. Muka Katonda w'okunsi omukolo. Kati yayitawo nadda ekikolo eky'okulaga nti mbalabye. Oli abayitako tongoberera. Tongoberera. Naawe tayonge. Omukyala omukulu ye Nabe. Ekigambo Nabe okimanyi? Mirerembe. Kaakano gwabadde naye nazzaako. Ebiseera ebisinga omuntu abeera mu bizibu. Oli wamanya njiwunye n'atandika. Ye munnalyenvu. Agenda okunoonya Jegeju ng'amulaba. Omwami gwava okuba mu kikolo eky'obwenzi ye Jegeju. Kati ate akisinga okuba eky'omutawaana muka Kabaka asinga okuba omubi. Nabe yamulabye. Yamanya awedde. Ku Katonda w'okunsi ku busungu bwe bamumanyiiko naye ssebo okumanya abantu bakambwe. Ku Katonda oli n'olyoka oba ng'oli mukazi we aye n'olyoka ogenda maaso n'ekikolwa ekyo. Efirimu egenda maaso tukyatandika butandisi. Yatandika okuyita munne Jegeju eyamukulembedde mu kikolwa eky'ensonyi naye nga Jegeju tamulaba ekitegeeza emiwunya agimuleseemu yeeyiye nga yeekumaakuma bwe yeekuŋŋaanya abe ng'akwata ekkuba abe ng'adda muka. Efirimu egenda mu maaso era twagala kumanya luddawo gye biggwera ne sineema. Kaakati musajja mukulu yuno yakabe yaddamu naddamuli n'akoma oba abanga anonya eki. Ayina ebiseera watuuka n'ayingira ettale naye adda ayina kye yeevuma agendako na batono. Banna n'akwata ayina embooko ye gy'atambula nayo. Si ya bulolono. N'awumulirako wali eri kafoomu. Awumuliddeko ku kadesika awo. Kyonna ky'aba agenza okukolayo adda yeesesa naye gwe nambwe gwe gujangu. Akomawo yeesesa. Munnange atambula n'abo abambala ebiddugavu. Oba lwaki ate bano bambala batyo naye Kanyama balina engeri bamuyisaamu alinga atali Kanyama. Awulira ayagala kuba mukama w'eŋŋumi naye talina kyakkola. Awulira ng'aba ayagala amussabule akitegeere.
Temusobola kusanyuka muwadde akatono. Banyiivu bazibu. Ayagala basanyuke ku kubonyaabonya kw'ababonyaabonya. Engeri embi gy'abayisaamu empisa envundu z'abalaga. Kwayagala ssebo kwe babasanyukira. Munyimbire. Ebyokuyimba bya mpaka ebyomuwaana mbu ye Katonda. Katonda waffe. Gwe. Toyagala kubiibya, toyagala kubiibya. Babiibiza mu kibooko bya mpaka. Talibawaako ssanyu ne Katonda n'atali gaba ssanyu naye bannange. Amalamu amaanyi. Katonda waffe. Katonda atali gaba ssanyu amalamu amaanyi. Katonda waffe. Katonda waffe. Sika! Banna. Asanyuka abalala bakaaba. Abalala babeera bakaaba lyessanyu lye. Tunuulira. Gwe. Okaaba kw'abalala lyessanyu lye. Kumanya abantu si bangu. Gwe. Ayagala kunkanyuga. Oyagala kunkanyuga. Gwe si luno. Kwata wano. Onyiize nnyo. Kale nange nkuba. Kuba nti onyiize oyagala kunkuba kuba ondabe. Oba tosobola mpe byange. Kwata. Kubamu. Naawe kubamu olabe. Tolaba ontya. Jebale. Oli awo. Toyinza butantya. Nange. Ne bajja bamuwanike. Lwaki oli muwanvu? Yawe nakali oli muwanvu y'entebe. Lindako. Wese. Lwaki oli muwanvu okunsinga? Mbadde mmanyi Katonda ye yatonda. Naye Katonda abuuza abalala lwaki bawanvu. Gwe tomanyi lwaki bamutonda muwanvu. Ono Katonda wakonse. Firimu yino. Abonyaabonyeza abantu. Katonda waffe. Katonda waffe. Ekyokuba omumpi musango. N'ekyokuba omuwanvu oboziza gwa nagumula. Nekirabika okuba ni Katonda ono si mwangu. Kaakati twadde ew'omuzaana ono. Era abaali awo ne wabaawo atuuka. Atuuse mu ngeri ya njawulo. N'amugamba naweereddwa obubaka nga baŋŋambye bukuweebwe. Naye obubaka buno bwe buno. Obubaka bwabadde bwa lugoye. Ne baŋŋamba oyambale tube nga tugenda ffenna. Baani abamwagala. Era yamugamba teekateeka ebyokwambala obe nga tweyongerayo. Bakuntumye. Oba baani abamumutumye? Tugenda maaso yenna mumutumye. Efirimu egenda maaso. Munnange nga tujja tudde erudda. Ono yeeyisa. Nabe yennyini. Omanyi nabe waalabikira baawo obuzibu. Nabe waalabikira babaawo obuzibu. Gwe. Nkuyitako tondaba tombuuza kyembadde. Oyinamu amatu muli owulire oba tondaba. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kaakano nno munnange ono gwe baaweerezza olugoye olw'okwambala baamukimye. Jjukira ye mukyala eyakuza omulenzi oli.
wadde bamumuggyako mu nnaku z'oluvannyuma. Era gwali mulimu gwe, bwali butume bwe, era bwali buweereza bwe okukola ekyo. Kale essaawa eno bamutumizza bamugaba bamwagala oba bamutwala wa nga bamwongerayo. Bagiyita The Terror Returns, Katonda w'oku nsi. Efirimu egenda mu maaso. Kikulabye ng'oyita. Kaakati mu kukoma weno ono ali ku mune ambuuza akana akataano. Bwe mba nkuyitako toyina kundaba. Nina kujjukiza bujjukiza nimpitawo. Yamugamba wayi. Goba osooka okumbuuza gwe tobeerawo. Yamugamba okimanyi nyegenya mu bakazi bano oba oli wakumeka. Bano bonna bakazi ba Kabaka oli Katonda w'oku nsi. Ono ye mukyala mukulu. Balina omuwa ekitiibwa kyenkanyi nga kye baba babbaabwe. Kubanga mbu ye kagula kkubo. Yamugamba gwe nnyabo. Ono ye nyegenya. Tuba tuli awo n'omulala najja. Ndi mutulo twange neebase muli mukundeekanira mwabaki. Kwe kino kinnabampi kyekituleekanira. Ate gwe atalina magezi ng'oli mu tebakwataganiramu ddala jjukira. kati nnyabo. Nyala mbabule. Temuddamu kumanyira. Gwe nabampi. Simanyi nawe nyegenya za kuno. Nina magezi. Yabavuma. Ani gwe yasamye? Kati mpuliriza. Yabavuma. Yagamba ssebo otugale tulina magezi ate simanyi mbu tufa balina okuwulira by'oyogera. Otegeeza ki? Okudda mu bulirire mu. Yagamba ngenda kuddayo neebake newabeewo empisa empoganira. Nnyoko. Ng'ani gw'ogamba mbu simanyi tetukuleekaanira. Weba. Wano oyita wa nnyoko. Wajja kwebaka. Bano bakazi ba Katonda w'oku nsi bazibu. Oli bw'aba alina gw'ayomba naye n'omubambira naawe akwambala. Namwagalya mu bimwanyi. Ogenda okweregereza. Ono n'atandika olugambo yabasanze n'ejjegejju. Jjegejju mu bwajjegejju bwe yamukubye engwalo omukazi ono nakkiriza. Era ekigambo ekyo kyabadde kirala nnyo. Nabe kennyini yabasanze nga balina ejjegejju. Omukwano gwabadde muyitirivu nnyo bye bino nno. Ono byanyumya. Ono ssebo omukyala yasiimye nnyo engeri jjegejju gye yatambuzaamu ekintu ekyo ekyokusaasaanya endiba. Era jjegejju yabadde akyewaana obukambwe bwe. Nabe we yajjidde n'abalaba yabayiseeko okubalaga nti abaali talina gy'alaga. Kwegamba waliwo omuntu okulaba n'akulagira ddala ndibadde sina gye ndaga mbadde nze kulaba ggwe. Kati yabalabye baba bakyakaayana ogenda okwetegereza nnyinimu. Ogenda okwetegereza nnyinimu woono. Nnyinimu ayingidde. Nnyinimu woono. Efirimu egenda mu maaso. Kaakano ogenda okweregereza nga atuuse. Muddeemu mu nvume. Mukulu n'ayingira. Yogera byonna bye tubaddeko. Mukulu atuuka abuuza ki ekibadde wano asanze bakaayana. Kale tuli wano. So ate yali ayagala nnyo omukyalo ono. Kiki? Sewali. Mukwano kiki? Muleekaana naggaana ebintu ebyo. Yatya. Soka oti okujugumira ki? Omanyi engeri oli gy'alimu amanyi ag'enjawulo ayinza okumanya tibaagudde mu lusuku ne bakungula. Najja. Mukyala wange mukulu. Ate abantu balwawo nga baagalana batandika okufaanagana lino litandika okufaanana bba waali. Owange ki ekibadde tewali mukwano. Namugaawe onoomanya byonna munnange. Ojja kutya munnange mukama wange. Neze mba mmanyi. Nze mbadde gamba ekyo munnange. Mba mmanyi Katonda w'oku nsi aba yategedde dda. Kituufu? Nakusanga mu bitooke n'ejjegejju. Yogera by'obaddewo nakusanga ng'oli n'ejjegejju. Jjegejju nga bakola ki?
Jegejju byonna ssebo ebibyo w'ekitiibwa byagenda. Jegejju yakola atya? Sisi wakola. Jegejju tufudde. Ate ono Katonda muzibu nnyo atayagala kubbibwamu wadde. Tayagala mukwata walaba. Oyo akubuulire munnange. Saabagaana amenvu. Saagaana. Sebo nabateeka wano mwerabidde nabayamba buyambi. Nakuyamba nembagamakamba yambe. Nembawasa nembayamba. Oli eyo. Firimu yena. Ojjukira muno kinamukola. Wokola ekintu wano oba oleese obuzibu. Nowe nasigaza omu. Yagamba we kiba kyakubagoba mwenna nja bagoba. Afadhali nsigaza omu abakazi bangi. Mwena mu kiino kimanya nze Katonda w'okunsi essebo. Malidadi ekimyula tumbuka. Ono Malidadi si kimyula muzuri naye Malidadi kimyula tumbuka. Era ogenda okwetegereza atabuka nnyo. N'agamba kade ekyo bagoba kyenzizaako. Namunange Saabatonzi tusaasi ye Saabatonzi. Efirimu egenda maaso. Naye ssebo Saabatonzi seba ayawula aba si mwangu. Saabatonzi ayawula. Okusonyiwa nja kusonyiwa neetegeera nakuyamba. Kale nno situkole mukaaba. Mbenda bo bankusonyiwa netoddamu ogenda otyo osaasaanya ebyeminwe nedda. Nedda nnono. Mubonna bennina. Mwakosi. Obasinga obulungi. Yagenda maaso kaakati ne yakoze obuzibu. Katonda watutufudde. Oli yakoze omusango bamusonyiwa kuba abakazi be mbu yabasinga obulungi. Kirabe. Baawulira obusungu. Bakasonyiye ssebo. Kade batwakoze ensobi ate okuwawaabira. Kuba oyinza okuwawaabira omuntu aye ne bakyawa mu ggwe. Oyinza owawaabira omuntu ne bakyawa mu ggwe. Ne mulengere. Kati obusungu ate yabuzza ku ono. Ayenda atya mukozi wange ayenda atya. Ayenda atya mama. Mulengere alinga ekitika ekibaala. Tategeerekeka ali awo. Ate ggwe. Kali wabula baagala mukuba. Bamuwawaabidde naye sebeera. Seba amaziga abadde akaaba ga bukuusa. Jangu wano. Ne tukwawaabira naawe vaayo mwebamu. Ne tukwawaabira omusajja n'atabaako kyakola. Kino kyanyiga. Kankukube. Terera njagala kuba enkumoole amutadde magulu. Omanyi omuntu okusibira magulu beno bwopala amusibidde magulu bw'atamuyira obujja bwegaaya pana aba ekiri wano. Ate fayiti y'abakyala ebanzibu bwakusuna bwakulumaaluma nenva ku munno. Ono si yamutaasa. Va ku munno bajja tukubira bwereere va ku oli. Kati yamutaasa kuba bajja mukuba. Muyinza okuba omukazi ate oligo basinga okwagala. Yamusika enviiri. Ne bamulerula. Mukazi wa Katonda w'ogundi bamubambi bati. Kino ekikazi kino kinnabe kizibu kikuba babiri. Katonda kyakulanga musajja. Gasiya bulolo. Yabakuba ne beetonda. Ne batandika okwerangira. Oli kibbi gulabe. Ate mmwe mwegendereze twala eri tolina kugamba kwegendereza. Oli bayo tatwongera. Simanyirwa munyale simanya mululimi muno nze lukyale simanyirwa kwa
akimanyi mbu yasookamu yanja bakuba mujja kumpulira Katonda wattu efirimu egenda maaso kaakano munange bwe tuveeyo musajja mukulu n'ayitawo akeera kulabanga agenda kulambula nsi ye ssebo akeera agenda kulambula nsi ye naye buli gyayita gibeera miwunyo kukaaba kwerere kwe kubaayo buli gyayita miwunyo myerere gye giddirira Katonda wa wano yoyo Katonda w'oku nsi omu bw'ati n'ogamba waliyo omulala kati ayina w'atuukidde efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso tunuulira laba watuukidde abantu abasinga kuno bwe bamulaba badduka misinde lengera okubonyaabonya kwateeka ku banne ayina bakkiriza okwambala engato ne baatakkiriza kati waliwo aba nakyala ali wano ye Katonda w'oku nsi ne bamulabira nfudde ono n'amagulu gamufamba odduka amagulu ne gakufaama musajja mukulu kyava avaayo akyami waffe leero tuwedde buli wakyame wammwe muba muwedde leero yakyama wa bano bawedde Katonda watu huyo Kuntade kwataka mu lubiri ogenda okwetegereza ng'ono bamwagala mu lubiri waliwo emirimu gy'alina okukola ate ono Katonda muzibu nnyo okumanya muzibu Katonda watu abaweereza bw'alina byakubonyaabonya biri abo byabonyaabonya ebinankanibyo byakubonyaabonya yaleeta byakubonyaabonya kaakati ono kyava avaayo musajja mukulu n'avaayo bakanda kumuyita jjukira bamuleeta nga waliwo omulimu ogw'ekyama kati ate ono wadde tebamumanyi kale bonna beewuunya okulaba omuntu atamanyi nti Katonda bw'ajja wano kuba kufukamira jjukira oli naye alinamu amaanyi ag'enjawulo kyonna ekyamuleeta situmanyi ne batandika okupika Kuntade ogenda okweregereza ono tebamulabangako ye yaani yajja atya naye engeri gy'asembera buzibu bwennyini efirimu egenda maaso kaakati otugenda okweregereza omuwala ono yamulaba nnyo n'amwetegereza naye ate omuwala bw'amwetegereza ogenda okwetegereza balina emidaali egifaanagana baatambula supiidi ya mbuyaga mwana mwala The only princess of Kunsu. N'agamba nti yeggwe omulangira we Kunsu ate gwe Akra. erinnya lyo gwani kwenyenze Akra nandi musanyufu kulaba laba we bafuna okwogerezeganya okwabo bombiriri
era ne bajja ne bafuna n'entegeragano ey'enjawulo. Kyova olaba ebiseera ebisinga okusinkana kw'abantu abaawo ensinkano ey'omwoyo gwe n'osanga omutuloga oba namulaba wa kumbe emyoyo giba gyasinkana dda ne bakomawo bali nga tebategere na kutegeera ne bavuddewo nawo bakomawo bali nga tebategere na kutegeera. Musajja mukulu kyava kakkana laba Simayiro yakakkana oluvannyuma n'amutemyako nono n'amuddiza ate bo balina engeri gye beetegedde ey'enjawulo. Kati yafukamira si lwakuba nti ateekeddwa wabula lwakubanga kyekisaana mu kaseera ako. Kaakano tugenda okudda eno waliwo gwe bagamba awujje bamutuuyanyiza bamuzunziza bamuzeeno bamuzeeri kati mbw awulira atuuyanye. Kati okutuuyana okwo balina okuba bamuwujja ggweko. Tebakimanyi nti nze mukulu w'olujja luno, nze mukyala asooka mu lujja luno era nze mbayinako obuyinza bwonna. Bujja naye bulungi kasi ya buloolo kuba nyina muka Katonda w'oku nsi Saabatonzi zanya n'okuzanya Saabatonzi ozanya Saabatonzi ozanyisa Saabatonzi wujja. Efirimu egenda mu maaso era twagala kubanga tulaba ludda bajje biggwera ne sinema eno. Yamugamba njagala ompujje ne mutulonga neebasa ompujje newe naddira engulu njagala ngenda okuzuuka ng'okyampujja ogeza n'onzijjawo kafaani. Tugenda mu maaso. Omusajja mukulu ali eno atambula. Wuyo bamwagala ebyampaka ava eno empizika ab'olukaaba kaaka muka Saabatonzi akuba empi alinga baawe kennyini. Kikazi kyatu bakikuba ekyerabidde n'otunula nga abalungi. Bakukuba feesi nefaanana ng'olubengo oba odda mu by'okuzannya. Firimu yiino firimu yiino kaakati tuba tuli ogenda okwetegereza be yakubye nga baabano. Kati bagamba awujja aveeyo ne bajja n'ebyayi byabwe bulungi. Jangu sokuje tuwe akawujja kwata. Kati bajja n'akawujja laba ettabu yebasi okakasa otwo tumututte kwendisiba amagulu bw'asambagala kanjira muwujja alowooze nti amujja waali bwe bamuweeweeta baasi sooka olindeko oba nkituge nkigwemu nkituge koye naye nedda engeri gye kisambagala ennyo tetujja kisobola sooka osiba amagulu baasi yanguwa siba amagulu naye nekizuukuka kisambagala awo toyinza okitegeera. Ne balyoka bakisiba amagulu bali mukikolako fujjo bwe kitandika okulwana kibanga ntalumbwa tekigenda. Bwe kitandika okulwana kibanga ntalumbwa baasi n'emikono nyweza tugisibye tutya zigira ojja zuukusa ekintu ojja kuzuukusa ekintu oleeta obuzibu. Efirimu egenda mu maaso ojja zuukusa ekintu oleeta obuzibu.
Munnange nga basumulula mikono basi munnange nga bawujja akanaasibwa tekawulira kuwujja nga bawujja efirimu olira oluyombo super olira okuyo bakunama namukunamite kikyo kyagala okuzuukuka we kizuuka nga tonna kisiba dduka kasita kizuuka nga tonna kinyweza balinga abasiba oba balinga abasiba ki efirimu egenda mu maaso balinga abasiba munnange nga basiba nga banyweza basi kati kwata kibooko kwata kibooko basi giwunye bulijjo tubanyaabonya wano laba kyotukoze n'otukuba n'obanga akuba kwala kibooko terera totukayanye wedde otukubano bamuleetedde migoba nte terera bamulayiza tugenda kuba mpaka ngozeemu amagezi omukyalo omweru omutiti omuganzi nyaganya bamulayiza omanyi kye bayita kamba empingu eno zikatiddawo twanga yatukuba ogwemu terera bakikuba olina okimanya nife babosi okuva naleero ne bakikakanako ne basunaasuna kiri kinkutte jangu nyambe jimuzi emiguwa basibisiza minafu bakikubidde mu birooto omanyi olwoto olulina gwokabye omunywezezza kumbe miwunyo efirimu egenda maaso munnange tuba tuli awo nga waliwo essanduuko ezze essanduuko mu kujja tufudde yatuukira wano mukazi bamusazeeko omukyalo ono baawe bamugamba bamwetaaga mu lubiri kaakano bamulumbanga n'enkuba yatonnye yapalala n'apalala ng'amala biseera wano nno we tujja okutandikira ekitundu ekyokusatu eno yo bwetyo begenze mwebale kulaba nate nga buli gyemize badde mbaweereza akuume